oboli wa NRM, oboli wa FDC, oboli wa National Platform, nebibiina ebirala buno bakanjala babaweereza bulungi kyo batukeko. 1. Bwomanyi nti obuyinza buli mu bantu nga bwe baakulonda. Buli lwoba ogenda okukolagana n'omusajja omugwira Yoseriti Baabulwa okuwamba, okutta n'okutulugunya bannayuganda, kimanye nti ebyo si abaakutuma mu Parliament baakutuma. Njalo bajjukiza ensi gye tulimu nga ne Uganda kweri Katonda agituweesa ddembe tugiwangaalemu. Yensonga lwaki ensi esinga obungi bayimba ddembe balirwana ddifuna. Mu Uganda tukyalemedde ofuna eddembe okuva lwe twafuna obwetwaze mu 1962. Gavumenti zaakukyusa na mmundu, kutemula bantu, kuwamba, kutta kikyaganya okukyuka. Yensonga lwaki nsibambaga nga tetubeerangako beefuzi, tetwefugangako. Tukyali ku mudumu gwa mmundu gwe kutufuga. Gw'otula mu Parliament olwa n'ofuna omusaala. Museveni najja n'akyusa constitution nga bw'agyagala gwe ng'otudde kubanga osula nti ogenda kufuna ssente. Yes, ssente ogenda zifuna. Naye bo abantu bannayuganda baakutuma abasigala batunyugulizibwa nga batulugunyizibwa bagibwa ku mataka, bawambibwa, battibwa, tebakyasobola kuliisa baana baabwe, bizinesi zonna zifudde, mubalowoozeeko kubanga bannannyini ensi. Singa obadde omanyi kye bayita okubeera mu bufuge nga tosobola kwogera, yembeera gye mugenda oteeka mu bannayuganda. Gwe singa obadde kimanyi kye bayita ekigambo asylum seeker oba refugee, mwandibadde temutula mu Parliament eyo kwebuuza amagezi. Gwe atategeera kye bayita refugee, sanga omunjalwanda kati Museveni atufutubaddeko ne banne Bakagame n'abalala bonna ba James Birungi, bano bonna ba Felix Kulembagye, babuuze kye bayita refugee kye ki. Genda obuuze mu Sudan refugee ani, genda obuuze mu Somalia refugee ani, bajja kukubula kye bayita refugee. Bano abasajja bali mu government nabo bali mu Parliament, tukimanyi bulungi nnyo, mukimanyi nti government nga yakyuse mwena mufuuka ba refugee automatically. Naye lwaki temwebuuza ku mitwe gyammwe nti omusajja afuga emyaka 4 mu kizudde si Munnayuganda awamba atta abantu ng'ate baalwanyisa bajjajjaffe ogenda okugyako ebikolobere bikyamu, mutudde mukkiriza bakole ebintu ebyo. Nammwe singa gavumenti ekyuka mwagala kufuuka ba refugee. Olwaleero oba olunaku lwajjo wabaddeyo okusabira omwoyo gw'omugenzi Eriya Kateegaya Ekkololo. Omu ku boogezi abaayogedde nga mukwano nfanfe Eriya Kateegaya alina obubaka bwe yasindikidde Museveni nga bwe yali abusigazza okuva omugenzi Eriya Kateegaya. Yamugamba nti okufa kwo ngenda kufa, nenze nga nze Kateegaya bye nalwanirira saabifuna nti byebiriwa. N'amugamba nalwanirira effugabbi, obutemu, okuwamba biva mu Uganda n'okukyusa obukulembeze mu mirembe, wabula nfudde sibifunye. Bwe mufunanga obudde obwogera ne Yoseriti Baabulwa Nyandwe mumugambe afuba okulaba ng'atuukiriza ebyo ebyatulwanya, tulabe ng'eggwanga lifuna emirembe, okukyusa obukulembeze mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi, nga bantu bawambibwa tebatulugunyizibwa. Omwami oyo yawadde Museveni ebigambo, Museveni yabadde ne mukazi we ne beetunulako bwe bati. Naye nga kyekiraamo oba bwe bubaka omugenzi Eriya Kateegaya bwe yalekera omusajja oyo bugamba Museveni yabumugambye. Naye era nga omanyi nti Ssekabaka Kayemba Nantabulira Ssaabala ya Bbumba, omusajja oyo yaganye okutegeera ebigere byamugambye era akyasigala awaganyiza empaka bawamba abaana buli ddakiika. Kansooke mbibazanyire biwulire. Video tunatandika. Conclusion, my heartfelt prayer to Your Excellency and humble request to request to you as his childhood friend, President Yoweri Museveni, is Kateegaya's wish that you guide this country in a very peaceful and orderly transition as a lasting legacy to the nation you have both served with dedication. I would also like to argue, President Museveni, to engage Eriya Kateegaya's seniors and elders, particularly those who are over 75. It's a remarkable generation whose wealth of experience
unwavering patriotism can offer you very honest, invaluable counsel on matters of national importance. These comrades are not seeking jobs, and they don't want any favors, but simply wish to offer sincere, selfless advice in the spirit of safeguarding the values and aspirations for which you all sacrificed. Atamanyi luzungu kankudiremu. Omugenzi Elia Kategaya bakula ne Museveni ne bagenda ne byofuzi ne balwana. Byalwanirira ndibagambye. Wabula bwe yali afa yalekera omwami oyo obubaka. Era bwagambye Museveni nti omugenzi Elia Kategaya gyali yandibadde musanyufu nnyo singa okkiriza ebigambo bino bye yandekera. Nti kwe kukyusa obuyinza mirembe nga tewaliwo kuyiwa musaayi. N'okuleka eggwanga litambule nga tewaliwo muntu atteddwa. Era ye gyali ajja kuba musanyufu ne banne abatanoonya mirimu wadde ensimbi. Wabula ekinkwasiza ennaku ku basajja bonna n'abakazi abadde batudde mu ttenti ezo tekuli n'omu yali agambyeko Museveni bigambo bino ng'omwami bw'abe mubagambye bonna bakubye engalo niyo babuuza lwaki bakuba engalo ng'ekituufu bakimanyi nga batya okugamba omusajja bigambo. Njagala otunde Museveni atera nnyo okwemagaza n'atunula ebbali bw'ati ne yeebuzaabuza ng'amugamba bigambo. Apayinza attention oba badde attentive ku bigambo by'omusajja ono ne Janet kennyini takyusiza wadde ensingo mulyoke mutegere mu ba MP ebintu byomukola byonna. Olwaleero lwaffe munyigiriza olunaku oluddako mugenda kubeera nga muli wabweru w'eggwanga oba wabweru w'ofiisi ezo nga mulina okuddamu ebibuuzo bye mwandibadde mwegema olwaleero kankaddemu wano mulundi guno. Conclusion, my heartfelt prayer to Your Excellency and humble request to request to you as his childhood friend, President Yoweri Museveni, is Kategaya's wish that you guide this country in a very peaceful and orderly transition as a lasting legacy to the nation you have both served with dedication. I would also like to argue, President Museveni, to engage Elia Kategaya's seniors and elders, particularly those who are over 75. It's a remarkable generation whose wealth of experience and unwavering patriotism can offer you very honest, invaluable counsel on matters of national importance. These comrades are not seeking jobs, and they don't want any favors, but simply wish to offer sincere, selfless advice in the spirit of safeguarding the values and aspirations for which you all sacrificed. Kati bw'omala okuwulira ebigambo ebyo n'obitegeera bulungi nnyo bakomedi baffe abaakubwa ne bawambibwa kooti ebadde ya mukisa n'ebata naye bakyagenda mu maaso n'okuwamba ejjinja bali mu kuwamba ekasese bali mu kuwamba Fort Portal bali mu kuwamba mu Kampala wakati bali mu kuwamba ng'abawamba bannaabwe ku byalo. Gwe comrade yali eyo Munnayuganda oba okola mu bitongole byakwerinda nga Museveni bakulagira ne banne bakulagira ogenda okuwamba munno oyo omwana wa muntu gw'owambye mugenda sigala ne ku kyalo Museveni ngadduse ne banne ensoga enaginyumiza otya. Tuyina bamama tubamanyi batata abaana bamwe tubamanyi lwaki mweteeka mu layini y'omuliro nga mukimanyi nti gavumenti esigaddeko akaseera mpawe kaaga. Wetwogerero lwaleero abaana bangi bali mu kuwambibwa Jinja, Kasese, Fort Portal, Mbalala, mu Kampala wonna bali mu kuwambibwa. Wetwogerero essaawa zino muganda waffe gwe bayita Bashabe Vian Vian Media yawambiddwa nga bamulumbye mu maka ge gy'abadde akolera nga ne drone eyamuwambye eri nnamba UBK 464D okusinziira ku mawulire ameekusifu okuva mu famire ye. Vian yatwaliddwa okuva e Hoima ku kifo ekitannategereka mu Kampala era kati ng'ali ewa mutulugunya musajja attu mu military barracks nenga bamuwambye bonna bamulanga kuba nti abadde awagira Kyagulanyi n'okuba nti abadde afulumya attires oba ebyambalo bya National Platform ng'ate bo abasecurity bagamba nti babiwera by'amagye. Kati kino ekintu kijja bategeeza
nti abawambibwa bangi nabula bagenda kuwambwa ne kati njala kulaga engeri Vian yono abadde akola emirimu gye musajja wattu bamuwambye niyo okuwamba Vian maki bamukoze n'abala bangi nyo babawambye laba engeri gye bawambye mu Vian Kabangalina na drone zile wa Vian Leterim saa zino bali mu kwata bakwasire byalaani n'ebintu bindi bingi muno okutina batankwata batankengano bakwasire byalaani byayida kozesa n'ebintu bindi bingi muno so tumayire kigarukao abasirikale amahe polisi n'abandi abali muleya bayikiro makaga Vian ala kwikara bayireye ebintu byaye byakozesa nk'ebyalaani n'ebindi kozesa t-shirts za NUP ezaito zitukira ku kiwala baitu katwongere kumusabira baitu kino kikoleka nti gavumenti nti ekutina muno ate omuntu atalina mundu yasaine kyalaani oijuta na drone na kabangalizona so shuna kyokora byona bijja kuwa